njagala nate okwaniriza mu kitundu kyaffe kino ekya programu yaffe Omukeeze. Mwebale kubeera ndi gye muli mutambula naffe. Essaawa wano zitambudde ebula dakiika 20 gokka okuwera essaawa 2 kati kitundu kyonna paka ssaawa 3 njagala tutambulira awo essaawa namba n'omusobyo nga twogera ku bintu ebirabika nti bitukwatako ffenna. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 nina kuzisooka kuzitunuulirako naye nkakasiza ddala nti ziri 3 kuba ebintu bizibu. Omwaka 2025 olaba oli omuwa document kati okusayininga ogera okakana nga awandiseeko 24 25 omwezi ogwa January. Twagala okutunuulira omwaka guno butya bwe guyina okutambula bwe gugenda okutambula. Kiki kye tuba tusuubira era ngeri kye tuyinza okubeera nti tweyisaamu. Givuddeko emabega akaseera kazze katambula bannaffe ab'e Kasese bayita mu bingi. Kasese we twogera olunaku olwaleero Omumbere yaddayo dda. Kasese yaddayo mu kusooka yasooka n'ateebwa n'onga ntoddamu okulinnya Kasese n'amala ekiseera ate n'amala n'atuuka e Kasese. Kati twagala ebyo byonna tubitegeere. Mu studios nina omwami Bwambale Robert Bamwenda owokubiri. Njagala olamusa abantu abo batulaba tutandikira olunaku olwaleero ate oba oli awo tulabe ebisingawo mu programu eno byetwandyagadde okwogeraho. Okay. Mbalamusizako Abannayuganda, amanye gange n'endoboozi z'omwami Bwampale Robert Mubinki Bamwenda owokubiri. Ndi musajja mukonjo kuba mu lusozi olw'e Kasese. Kasese. District ennungi mu Uganda. Webale kulaba Salamu TV. Ndi bulungi. Mwebale kulaba Salamu TV. Salama TV tujagala nnyo kubanga etuwa programu ezituzimba. Omanyi okunsindikira bu clips. Yeah. Twahambadde ku twali. Mu bantu bonna ate ggwe wasukka kubanga ne weeks 2 toziweza. Kulaba nga wayiseewo ennaku ntono nga weweereza. Yeah. Nkwagala nnyo nnyo za kiyinza okubeera weeks 2 endo za wiki. Yes. Ne weeks 2 zizokuba teziwera. Teziwera nga nkubuzaako. Njabo noweereza. Twahawebale twahankugoberera twangu. Nolekyo nawe webale kwera nti otuuse mu studio. Tutuuse bulungi mu studio ya. Waleero. Kasese agamba ki? Kasese mulungi tuliko akawewero k'emirembe mpola mpola. Engeri gye government yategera mistake yayo kati tandise okutereza ebyasoba. Sikutegedde bulungi oyogedde ekigambo kyesitegedde bulungi. Totegedde mistake yakolebwa. Yakolebwa. Yaki? Omanyi Kasese waffe oyo kuva mabega si mulungi in terms of politics. Kati government yonna kuva 62 up to day tibana longoosa problem ya Rwenzori eyo kati kyekyaviiramu the problems. Kati government bwe yetandise okutegeera ndi kirabika twakolamu problem nene nnyo. Eva kuchi problem y'Rwenzori nene nnyo kubanga yatandika politically. Yatandika nga politics neva mu politics nigenda mu kuyiwa omusaayi nitandika okutta. Botegeza mu politics otegeza ki? Bazimba ekintu kiri political kiruwa ky'Rwenzururu. Rwenzururu si bwa kabaka. Rwenzururu is not a cultural institution, is just a rebel system, rebel group. Kakati yakola influence yayo nemaliriza nga yiwamba ebyobuwangwa. Kati okuwamba ebyobuwangwa nga yina interest netandika okukola ebyo ebikyamu. Ne government because was interested in votes ni balaba abanene abalina abantu bangi. Kati government nekola mu mistake. Kati mistake nivaamu omusayi okuyika. Kati omusayi okuyika ni government nimanyi do. Ono si cultural leader. Is not a cultural leader, that's why has amnesty. Omumbere. Mumbere si cultural leader waffe. Naye is a political cultural leader. Isongo lwaki Kasese you ask him even president no and Kasese so neko
Political in which line? In which line? Rwenzururu system or Rwenzururu government yalangirira republic musi Uganda eyetongodde. And that's the ideology that is killing the Rwenzori region. That's why you have rebel groups in Rwenzori region. Chechivira kwa abantu bafu kubona. Then government wetakola research. Even to begin with President Obote, government yakola ngako research. Kubanga Obote ya wamumbere amnesty. Government ya Museveni kaombere amnesty mirundi ebiri. Naye mu mateeka tekirimu. Naye ffe nga bakonjo tukiriza okusenyoga na kubeerawo. Kakati byonna ebyo Obote mu myaka gye 8 mwezi kubanga mumbere yabamu amnesty. Bagirangira nti anti byekasesebwe bitabuka bannayuganda timwagala bigoberera nimuyogere birala timubimanyi. Obote 2 yaniriza mumbere from the mountain ng'amujja mu nsiko mumbere nasalendinga nawaayo abasirikali 3 nawaayo guns 52 nagamba byokulwana bivuddeko. Obote President Museveni nakomyewo mumbere njabere kabaka. I ask the government nti mumwobwa kabaka kumwebaza okuta bakonjo n'abalala basongola n'abanyabindi nibagamba nti ulisi kibalaba bakirabye kitegere bagamba nti mujja kukiraba bakirabye abantu bafudde. But I'm not blaming blaming the government. Intelligence network tiyakola information enungi okutekawo mumbere was a disaster to the people of Rwenzori region. Kubanga ffe tubimanyi ng'omuntu omuyekera and kyetwayogera kyavayo bulungi yasaba amnesty nasaba ekisenyiwo nti gavumenti musenyiwe yasobya ayata abantu. Gavumenti nimwa amnesty tibagiwa omuntu w'enkoko tibagiwa omuyekera akkiriza kukwatagana ne gavumenti. Naye kati Uganda manyi amateeka ga Uganda tikakyakola. Kasesenzi ndi mirundi siweza mirundi 5 lwensembe okubeera akasese nali ngenze mu Queen Elizabeth kummulako mirundi bitono nnyo gye ngenze kasese nga ngenze kunoonyeza ku nsonga z'ekasese so sibimanyi nnyo timubimanyi ebintu by'Orwenzori biwanvu nze nyebaza Museveni atuwadde ekyasi okulaba nti abantu tebakyasobola okufa naye ekituwagalako okuteekawo bwa cultural station obutuufu kikijja kuleeta emirembe mu Rwenzori region. Bwetumaliza ku nsonga eyo njagala kutegeera kati kiki ekiriwo nakyo ekiyinza okuddamu ewaffe Kasese ewaffe Kasese ekiriwo ffe ng'abaana abakkiririza mu kaliki yennyini tuli mu kweteekateeka okulaba nti tuteekawo station esobola kugatta abantu n'okubayigiriza ennono zaabwe kyetuliko. Tuwandikidde minister minister for gender okumulaga mu myaka gya 19 mu myaka 3 mabega how the leadership of Bakonzo engeri gye baddemu. Obwakabaka bw'Abakonjo tebulinga obwakabaka bwa Buganda bulinga obwakabaka bwa Busoga. We believe in chiefdoms gye tubelivingira ffe ennono zaffe yezitwala because abazungu okujja okuleeta bwakabaka bw'Etooro basanga Abakonjo nga tulina that chiefdoms and that's why I've called the people of Rwenzori ndi muveeyo abantu bonna bategeere nti chiefdoms zaffe bwe ziri. Minister agamba ki wa gender and minister tumuwandikidde and tugenda kugoberera kubanga twamulaga how mumbere yajja atya system has been moving. Yes byonna babimanyi naye mu Uganda wano if you have your money ng'olina kukasendeko you can mobilize people, you become a king. Uganda yaffe naye tumanyi nti ebyobuwangwa bitambulira munono ffe tuli banono tujja kuddayo olunaku olulala naye kati njaga tugende mu nsonga nkozi obuterabira abantu b'ekasese kozesa eddakiika emu communicate to them in that local language. Yes, abantu betu Kasese nga baramuka yako Abakonzo nesinde ngande siri Kasese inde obuuma niliko eri obuholo amalwa siwene
tulubembo kutomasu banamu elangere nitukandolinga district yetu ko ye region yeyu omukula kulana because icho kiri ko speed itukanika nende culture yitolera yatukumanga behande byosi elangere tukakolera hauma eri shabana betu bemitse iwen nokubanga tokerya mbalandeke nerekola ebyo ebikeba yambi in future lekerawo kubanga echa future nkitegedde okulakulana nkutegedde ebirasi bitegedde nnyo ate oyinza okumbuza ateze bwembula za deliver kituufu wano nze enfuga kati bwoga nti ombuzizza oba otututte walala mwebale kubeerayo atulaba gwe tuli naye mu studio zonna olwaleero omwami Bwambale Robert Bamwenda owokubiri gwe tuli naye nolwekyo njagadde olwaleero tuwogere ku nsonga y'ekitundu gyava ate era ne full security. Yes. Kasese eno erina ebintu bingi ebirabika nti bizibu. Embeera bw'ejja ey'obudde ogenda okulya nti Kasese emigga ebikiki enkuba ebitutte ettaka libissa abantu bakoze batya naye nga ttaka ggimu bayina ettaka ggimu embeera Kasese evaayo emmere nnyingi eyingira mu Kampala lumu nali nveeyo emmotoka osanga enkota gy'otasobola kusitula nga bagitunda siringi 8 okutuusa eno e Kampala okutuuka e Kampala oga nti katuli Kampala ogenda okukakananga emmere eri waggulu buwanana lwaki olowooza emmere erinnya awo tutandike emmere erinnya for ignorance abantu baffe obutategeera Uganda tuyimiridde ku ki Uganda tuyimiridde ku nsingi gw'obulimi n'obulunzi naye because of influence abayagaliza ng'abantu bamazeewo system y'abajjajjaffe ey'obulimi n'obulunzi ne bateka ebyabwe nikireetera abantu baffe obutafaayo okumanya nti tukoze eki kubanga nze ng'omulangira anyiikiriza mu bintu bisatu by'abajjajjaffe bye batambulirako ekisooka eky'emmere okulaba nti abantu balina emmere mu maka gaabwe ekyokubiri okulaba nti abantu balina we basula bulungi ekyokusatu okuzaala eyo gwe musingi gw'Abannayuganda kati okubaako nitugenda ku birala kyekireetedde emmere okuyongera bbeeyi tuyanzege kakati awo njagala tugendewo bulungi tusobole okubeera nga tukwatagana bulungi awo naye nga sinaba kugenda awo njagala nsooke amayengo gasooke gadduke gaveeko wano tugende e Saudi waliwo bannaffe abali e Saudi Arabia saawa eno bagenze Ali Ibrahim era kakati bali ku umra njagala nsooke mufune bwe mmala mufuna ate tulyoke tubeere nti tuwongerako ate tulyoke tugenda kukomawo wano mu studios naye tusooke tufune Ali Ibrahim atubulye kiki ekiri awo wooli Ali Ibrahim katusooke tubafune webalire ddala twaha mukiibi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh atulaba aliko Salama TV olutimba olw'emirembe twaha ssebo olina okujjako wano Okay, wabale nnyo balire ddala twaha mukiibi Saalongo kulikayo nnyo mu maziika webale okutambuza tusaasira ennyumba eyo mulangira kibi nnyo kubanga yaviiriddwako omukadde gwanga lyonna neeno gye twabadde twamusaalira eswala nga tuli e Makka kitalo nnyo kitalo ddala inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna tulaba zaali ennaku z'omwezi 25 lwe twava mu ggwanga lyattu Uganda ne tutuukira e Makka twamalayo ennaku zaffe 6 ze twasobodde okumalayo so ndowooza ennaku ezo 6 twatambudde bulungi nnyo Makka yabadde ayokya nnyo ne mwatonyamu ekiro eky'enkuba kimu we twogerera kati atulaba ku Salamu TV tuli Madina twayingidde Madina olunaku olwajjo ng'obudde bukya era twatambudde bulungi nnyo ne tutuukiriza ebyo ebigendererwa ekifaananyi kye njagala okukulaga mukwano gwange olabeko
guno gwe muzikiti gw'Omutanda. Tuli mu kibuga ky'Omutanda. Nabbi Muhammadi okusasira n'emirembe gibekuye era bw'otunuulira wano enteekateeka eyo gy'olaba empagi ezo z'olengera mu mugongo ezo ambuleera oba minvuuli atulaba ambuleera eyo waliwo eyantegeezezaako omukulu omu wano amazeewo ebbanga n'aŋŋamba nti empagi erinze okuba eri ku mitwalo gya $10 eyo gy'olaba miliyoni nga 307 eyo okubugiriza omusana naye empewo mpitirivu nnyo Madiina wano we tuli gwatulaba ali naffe empewo mpitirivu kyova olaba nga tuli mu zijaketi kizibu nnyo okwambala obwambazi t-shirt nti ino ya Charity Foundation naye bwetwe tuli abakulu abali mu studios bonna mbagamba nti essaawa eno enteekateeka eriwo eyokuba nti mu ggwanga lino essaawa eno tuli mu kufundikira ennaku bantu bakendedde beyongedde ate kati emakka abamu abamaliriza omwaka sofa abamaliriza ne bagenda emakka eno gye tuli ne banaffe aba World Travel era betwongera okwebaza nti mwabale nnyo bali ddala okubanga mutambuza Salamu TV okubanga twatuuse wano we tuli twamukiibi njagala kuvaayo ate nkomewo osobole okweyongerayo naye nga kifaananyi kyensobodde okuwa emikolo emikulu wano mu kibuga kino okusinga tubeera twagala nnyo okusaalirako mu Lawudha era olunaku olwajjo banaffe bakoze enteekateeka Shade Dad yagikoze ne tuyingira mu Lawudha era mwe twasaalidde swala dhuhuli ekitabangawo tutera gendayo bugenzi kusaalayo laka 2 naye twamaliriza umura yawedde twamaliriza umura ekiddako tugenda kuddamu kulambula kati ebifo nga Uhudi olusozi ebyemakka biba byemakka ziyara emakka ebera yemakka ebifo bye twasobodde okulambulako Jabal Umar Jabal ensozi ezo empuku nabbi mwekweka obubaka we bwakkira obamukirako soka kati wano we tuli kati tugenda kubanga tukola ziyara olwalero juma bweggwa enteekateeka yonna etandika olunaku olw'eggulu akawungeeza kaleero tugendeko okulambula ku lusozi Uhudi wali olutalo nabbi we yalwanira abasohaba we balwanira wonna tugenda kulambulawo olunaku olwalero umalukikaye ne muganda etwaha mukiibi ogenda kunzikiriza nkomewo ate mbenga mweyongerayo enteekateeka y'olunaku olwalero yeeyo bwe tunaba tuvudde mu jjuma tujja kuba ate tweyongerayo ne bannaffe bano njagala okwongera okubiza bannayuganda okutambula ne World Travel life changing journey ebisigadde byonna tujja kuba tutambula nabyo gwali ku Salamu TV ngenda kuba nkuzayo butereevu owummulemu bw'omala okuwummulamu ate oluvannyuma ojja kuba okomawo twamukibi eyongerayo ne ensonga mu nsonga twahawo bale nnyo webalire ddala muganange Akiramule Junior bale nnyo webalire ddala Akiramule webale nnyo muganange Umalukikaye bale nnyo webalire ddala PD n'abalala bonna eno Shafiki akutumidde nnyo owa World Travel akugambye nti inshallah wakataligiri osango boolyawo oliyitayo mwenna nabakuwodde mwenna mulina okubanga muli ono bashatra aba Charity n'ebirala nkubiriza bannayuganda okusaddaaka nga muyita mu Salamu Charity Foundation World Travel gendayo ey'abaana saawa yonna bagenda kuba bali wana abato wano wennyini sebo wendi ndi Madiina mu kibuga ky'Omutanda muzikiti omukulu ogw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era kanyongera okulaga ku kifaananyi ekyo ambuleera ezo zolaba twaha mukiibi zeezo ezibugiriza omusana singa gubaayo omuzikiti gwegwo gwonna guno gwo tojja kulowooza nti nno makula abanga ebirala biki guli awo mumpi nnyo era mu bizimbe byonna ebiri Madiina gwe gusingamu obumpi kuba gwo guli wansi naye nga gwegwo abasajja bano tebakoowa kuzimba twaha mukiibi bakyazimba nga bwe beexpandinga Makka eri otyo kyekyo naye ng'ekikulu kiri nti enjawulo eri omwo munda makkati bw'oba oyingiddemu mulimu ennyumba y'Omutanda yafiira mu kisenge kya Aisha era mwagalamidde omwo sofa bw'otunuulira era mulimu Lawudha oba olunaku olwajjo ssebo twasaaliddeko ku mimbali ey'omubaka mimbali yennyini we yayimirira n'asaaza wennyini we twasaalidde olunaku olwajjo bw'otunuulira we twasuze mugenda kutusuubira era mbadde njagala kukyusamu kutunuza ku Zamzam Hotel we twasuze ebizimbe eno byenkana kano kanka kugambe ndyoke nkubuulire
lwetukomawo. Enteekateeka ya kanso y'eno naddala Madina tewali muntu azimba kizimbe nga kisinga ku kinnaakyo wadde koose mutwa mu kibi ne boba n'obuwumbi nga akira mulule mwavu oba omukulu gw'oli naye mu studio oba mwavu tosobola kuyisaako wadde koose emu. Era ebizimbe byonna ebiri mu kibuga Madina wano byonna byenkana obuwanvu nga bw'obiraba. Abantu bano bagagga. Hoteri kwe twasuze bagita Zamzam. Hoteri eno eriko emyaliro 10 buli mwaliiro guliko emyaliro 10 gy'emyaliro 1000 gya muntu omutwa abantu bagagga mwe muli eyo naye ng'ebizimbe ebyo n'abagagga bawulira byenkana. Twala mu kibi tujja kudda ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 6 mu ggwanga lyattu Uganda. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 6 tugenda kuvaano ng'ennaku z'omwezi 4 lunaku olw'omukaaga lw'enkya ekiro tugende tukisule kata ate era tusiibe kata ate ku Mande tulyoke tuve kata tulyoke tusimbule tujje mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda kulambula Doha ewali World Cup kyekyo yeweri travel life changing journey bwe tutyo nambudde naye nakoode inshallah ebisigade bena tujja kuba tukwatagana Kalisa mutulabire nnyo n'abalala bonna inshallah. Toyanza nnyo mutonzi waffe yasalawo inshallah. Twamukibi kankute ebyo biyinza obutagwa nenga bwetyo tubadde nzajali boxer yembeera eyo mwe tuli. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Nebaza nnyo Shafiki wano asente tuyanzege Ali Ibrahim Boxer ali eri bagaye ntbakomawo ng'ennaku z'omwezi 6 ababawerekera abagenda ku umra Tanti bagenda abo sibahijja badafa abatali basiramu abalala bagoberera ensonga zino mulina okuzitegeera okutegeera kwangu nnyo okwebyo gwe kasitola ba omuntu ng'agenze mu nnaku zino zonna endala okujyawo nga balangidde nti kakati tugenda kukola bwa haji ekyo kiba kirala era olugendo olwo luba lwa ssente za njawulo kati kankuyitiyemu kankulage enjawulo eriwo olaba kati aba bagenze ne bannayuganda akasente weekali 2,400 2,500 zibasasula njogera ku dola kakati ate bwe tutuuka ku kiri kati kino kyakugenda kati awo ne bw'ovaayo batoyina linnya kati waliwe bakuweera erinnya era abavaayo eyo temutandika bayita eyo mu byalo eyo ne mugaa nti haji agenda e Makka. No, si buli agenda e Makka nti aba haji kuba liyo nabana abakolerayo gundi ali ludda wani akolera Saudi gundi basobola okutuukawo si buli agenda e Makka naye waliwo ennaku n'emikolo egikolebwa kakati ku luli olugenda ate akasente kakyukamu ne kakubisaamu obuli abo bagaa nti 2,500 wali babeera mu mutwalo ogwa dola beera miliyoni 4-3 abasemeno zababeera miliyoni 2 zibasene empitirivu nyabasinga obungi miliyoni 3 okitegeera n'abali mu 2 mulimu abagenda nolwekyo omutwalo bagususa ogwa dola naga mutwalo 10,000 gumu mmeka abani basasula 8 tuli ku dola nolwekyo abasiraamu bawo awo basuka kakati oyo World Travels yatambuza abo yatwagala okubebaza aba World Travels okwera nti batambuza abantu abo ne babatwala bagenda kubazza World Travels bwedda bwe baddange ennaku z'omwezi 6 kati ate ennaku z'omwezi 9 basitule batwala abalala ab'emiji omujji omuto abaana abato yonna weri kakati abo abato bagenda nga 9 badda 18 kakati ate waliwo abalala abakulu abasitula nga 3 mwezi guno gwe twogerako ate badde mwezi ogujja nolwekyo sente z'omwebale zikola abasiraamu muzikoze njaga tugenda tumulemu katono tugenda kudda ne program ya Omukeeze wano mu studios nina munaffe omwami Bwambale Robert Tebamwenda owokubiri okuva e Kasese gwe tuli naye twogera mpola katukomewo nze twaha Mukiibi.